Birango Abidu coaching Bugerere Football Club. Mpira gwa leero tugezezaako okusamba naye kirabika bingi ebyokutereezaamu. Kyamazima tufunye chances ezaffe ezibadde clear ne zisobola okukozesa bo ne bafuna omukisa gwabwe ne bagukozesa ne babeera nga batuwangudde. Naye tugamba tukyalina essuubi ekikulu kuddayo okwetereeza. Kati tulabye geemu yange esoose, ndabye ekyekyatagisa, ndabye baani bakuwaki ku maaki, so ze ngamba bwe tuba tuzzeeyo amaze okulaba ku basambi bonna bye basamba tusobola okuddamu ne tutereeza ne bakooki bannange ate tiimu ne tubeera nga tugisitula tebinabako. Mpira Katonda atusaasire tugiwangudde era tuzzeeyo ku ntikko gye tugenda okusula era tusaba Katonda atukuumireyo. Tugenda kulwana kulaba nga tukola ekisoboka kyonna okulaba nga tusigalayo. Njagala okwebaza abasambi baffe era muzikirize ngambe akagambo kano mu Luzungu nti congratulations bannaye. Olw'okuba nti olwaleero tuwangudde kyamukisa mubi nti mbadde sobola kubeera namwe ennaku zonna nti nange mbadde nafunamu obukosefukosefu nga sobola tambula nnyo, naye olwaleero newaliriza ne ngamba akantuuke ku kisaawe ndabe abaana baffe engeri gye basambamu omupiira. Banange tuli basanyufu ate kisinza okumpa essanyu olwodde naakalinnya mu kisaawe bweti mudakiika 2 nga goolenywa ate badde sinabona okulaba nga neggole ey'okubiri ekolaki etuuka. Bannange mu byonna mwebalutugumiikiriza. Essaza lyaffe tukyali to nga mumanyi tetulina bafandazi bangi. Abantu bano be mulaba be basinga okukola omulimu ogw'amaanyi okulabika nga tuyimirizaawo ttiimu era muzikirize nebaze buli omu.